Ebera step by sonsomola wanoka ku LMTV Uganda nenga teberabira mwana Mlensa Lawrence yali behind the camera ko gatane Sandra banange kikazi kiri wano kinene neze ananye ba producer wakala kiba producer baji wanene kegamba bwe tugamba mu kintu ekyokutandika okukola abawanvu aberu abapya kala ebera wanene okubera nga munange jjo kulaba step by kiki ekiganya te kiki ekyetagoterezamo nenga wenjogerera twawulira amawulire ga mwana Mlenzi Pallaso era bamu kuba omanyi bagamba ewabere ekibina ekirungi kibeerawo kakati abamu ne bavayo ne baduula ne bagamba oyo Pallaso wanoonya kola mawulire buli muntu n'ayogera era ne boogera ye mwana Mlenzi n'asirika yasirika ne yalaba kimuyitiriddeko waliwo omuntu eyavaayo ennyo ate nga yali amuwa ekitiibwa oyo honorable bamuyita MP Katolubwama ng'avaayo ng'agamba oyo Pallaso tebaamukuba jesi obwo bunaakani buzigire naye nga jesi bwekoza yekoza era simanyi mbu tebaamukuba oyo anoonya kola mawulire mwana Mlenzi olwabiwuya n'agamba bannange atatumye wesitukidde bagamba webbanga bwotamwemukira tekola ki tewebika ng'avayo nga mugamaze gyesajja kikulu ate neetondera nkuwadde ennaku ng'omaze okuneetondera n'afuuka neetondera n'agamba gwe sajja gw'ekikulu mbadde nkuwanga ekitiibwa nze nakula nkulabira ku taata wange nga yalaba nnyo emizannyo gyo nnyimbazo nange nenkuwa ekitiibwa naye ate olw'ebintu by'ovuddeyo okwogera ate sikuwadde ekitiibwa biki namugamba olina okuneetondera nga Katolubwama avayo ng'agamba ngaani akakana katono konkeetondere ebyasijja kankusala ekirimi Katolubwama nani ne Pallaso byagala kufuuka bya Sheikh Muzata wamu nani kubanga Sheikh Muzata ali mukulu ku Kenzo kati Katolubwama mukulu kwani ku Pallaso nagamba za akakana akato ntandikirawo keetondera akakana akato obwo bwana tuzaala buzaala biki ne kusooka ne bisiriikiriramu awo mwana Mlenzi Pallaso n'akomawo n'akola press conference n'agikola n'agamba musonyiye nagamba yiye bino ebintu nagamba bannaye okusonyiwa omanyi kati okusonyiwa neetondera nenkusonyiye kati byafuuka bya bwereere ate nze kinseesa kino kimu agamba neetondera ate yeyeetonda bifundikira yeyeetonze nga bwe twalaba kapale ate yafundikira yasonyiyandi muhanji biki kakati nono munene ng'agamba nze Katolubwama musonyiye omusajja mukulu biki ate nkuze mulaba kitange biki ko Katolubwama n'agamba tondabanga n'amugamba sobola kusonyiwa muntu atayina musango nze nakoze eki nze nali njogera amazima nze bye by'okusonyiwa ko ba wansonyiye weesonyiye wekka nze tebinkwatako kubanga nali sina kikyenkoze amazima agakola ki googerwako ate no banne Katolubwama naye atusobedde amawulire agaagala nayo okubeeramu kubanga ate ne Bebe Cool mawulidde nga naye avaayo ayogera nti Bebe Cool webamukuba obucupa n'avaayo n'abali simanyi abamukuba obucupa n'abasonyiwa yavudde n'agamba ne Bebe Cool okoze eggulire wakoze eggulire kubanga naye amazima leka sirina saidi y'amaanyi naye mu bantu audience yalimu abantu bangi abakuba obucupa ya pointing ate nti ono nono be bakuba obucupa anyway eko kaleezo ka LM tene baba bakubye tosobola kuva eri from nowhere n'otandika mbumbasonyiye how comes kiba kitegeeza ebintu ebimu mubikola ne mukola ekintu naye nga kigenda kola ki kuba kwasa mwe wennyini naye nga munange Gego Natera agafa eyo mu Pallaso ne Katolubwama yagamba tosobola kusonyiwa muntu atalina musango nze sina musango bye nali njogera gaali mazima kitegeeza weesonyiye wekka ako kaana akatoka akayiga okuyimba tenaba nakuyiga kunaaba kale kwegamba n'amujolonga n'amuzinga n'amuvuluga bw'atyo bannange Katolubwama mu mwaka guno kyateekoze okuva ku naye akoze eggulire Katolubwama alinga gundi Muzata ayogerera banne nti bagala amawulire naye ayagala ennyo eggulire kati ojja kumuulyange ne kapa kati nga naye atuuseeyo abebyo ebifaananyi byolengera ebya mwana Mlenzi Pallaso wamu ne Katolubwama nga baatika neetondera sijja nkusonyiye weesonyiye